Kadaama yeekokkola baba gwe yasanga mu kiyumba agamba baba amumazeeko emirembe. Mukazi wattu emirembe gimuweddeko nga bw'ogenda okuwulira mu katambike mu maaso kaawo katono. Naye mwana muwala ono agamba nti Kadaama bw'otuukanga mu kiyumba kyonna baba n'atakusiima. Baba nga y'atakusiimye. Era nga baba yalaba byonna byonna ebigenda mu maaso yakomplaininga buli kimu. Bannange emirembe gikugwako nga ye bwe gimuweddeko. Mukazi wattu talina mirembe, mu butuufu ali confused, yali awo tabitegeera. Agamba baba yakomplaininga leero omunyo tegunoze mu mmere n'ayomba. Mukazi wattu bw'agezaako n'agamba nti leero kanteekemu kaate ogwekigero omungi okusinga ku gwa bulijjo. Ate baba n'ayomba kati ate omunyo mungi. Baba yakomplaininga wano tewalongoosezza, tolongoosa bulungi, kino lwaki kiri bwe kiti, buli kimu yakiraba. Bannange, ebintu bino tubimanyidde nnyo ku bamama nti be batera okukola ebintu ebyo. N'ajja n'akwatako ku mmeeza n'atula ku ngalo, n'akwatako wansi ku tayirozi n'atula ku ngalo, alabo bawalongoosezza. Kati bwe kituuka ng'ate kiri ku baba mukwano, emirembe gikuggwaako. Kubanga bw'otuuka mu kiyumba nga mama y'alaba ebyo, baba ebiseera ebisinga abeera ku sayidi yo. Kale embeera tebeera waasi ng'ate ewaka ng'omusajja y'alaba buli kimu. Kasooke tuveeko mu katambi ka sista waffe naye nga mukwano teweerabira nti wano oli ku Maggie Kyeyo Initiative YouTube channel, ate nga mukwano omuweerezaawo nze Maggie, ate nga tuyisaako ebifa ku bankuba Kyeyo. Ze program ezisinga obungi wano. So mukwano oba ng'okoneddeko awo kagambo subscribe, obeera nga okoze kya muwendo. Nammwe mwenna abangoberera okuva gye twatandikira abaaka subscribe nga mwena mwebali nnyo mwebali ddala. Tugende mu katambi tofaawo. Mulaba nti tugamba nti n'ebiyumba binyiga oba ekirala kinyiga. Naye tobeeranga mu nju nga mulimu omusajja, ng'omusajja wamu teyakusiima. Ng'omusajja teyakusiima mu kyumba mw'oli. Banamwe temulaba n'abakazi bayomba, oba abakazi beesojja bino beesojja bino. Naye ng'oli mu nju ng'omusajja wamu teyakusiima, bannaekiyumba kinyiga. Ng'omusajja wamu yataakusiima abangako omukazi. Naye ng'omusajja teyakusiima. Anti jjukira omusajja yakomplaininga buli kimu. Kati nze wano omusajja wano yasinga okomplaininga. Yasinga okwogera ku buli kimu ekitateredde. Bw'olifumba emmere n'etanoga munnyo ajja n'ayogera. Bw'olifumba emmere oba galiki n'ayitamu n'awunya ajja n'ayogera. Ate kitali ku mukazi. Omukazi ye n'ekintu ayinza nakyogerako nga kiyiseeko n'ennaku. N'agamba luli nno emmere gye wafumba omunnyo gwakaawa. Naye omusajja olujja ng'akugamba ate leero enkoko yayidde nnyo, wataddemu obunzaali bungi. Kisooka abasajja abo bamanyikiddwa nga be bakyasinze okuba nga bataasa bakadaama mu biyumba. Kubanga bammama be bakyasinze okuba nga bayisa bubi abakozi. Kati bw'ogwa mu kiyumba bwe kityo ng'ate kabwejumbira yakutaddeko omumwa, mukwano manya nti tewali agenda kuwolereza mu kiyumba ekyo. Kubanga baba bw'atyo tabeera mwangu n'omukyala abeera amutya. Era omukyala tasobola kuwolereza enyikeesi nga waliwo ekibaddewo. Kubanga abasajja abo batera okubeera nga oluusi si bangu, bayombi, kati wuyo alimu n'okuyomba, bakubi, nga singa okola ekintu kyonna baba n'akulenya oba n'ayagala okukuba, mama n'ayagala okuwolereza, mama emiggo naye giyinza okuba nga gimuliiramu. So naye ate nga bino byonna mbyogera, ayinza okuba nga bw'atyo alingiriza buli kimu, alaba buli kimu, naye ate nga munnange nno oyinza okukola n'omalako nga tofunye buzibu bwonna. Akasita oba ng'omusajja oyo omumanyidde n'otamuwa nnyo birowoozo n'atakweraliikiriza, n'oba nga gwe ofokasinga ku kimu kiki ekyakutwala okukola, ng'olunaku olukya lw'obala n'ogamba kasita n'oluwedde, omwezi oguggwako gw'obala n'ogamba kasita ne guno guwedde. Ekirala kasita abeera ng'akomplaininga naye ng'akuwa omusaala gwo, ako kakulu nnyo. Akomplaininga naye ng'ate akuwa omusaala gwo. Mulimu abantu oluusi nga tojja kubakyusa. Ate era nga ffe abantu tuyinza obutakyusa muntu yenna kubanga oli omusanze muyombi, oli omusanze ng'alinamu embeera ze.
oyinza obutasobola kuzikyusa nga ggwe kubanga bw'atyo bwe yakula ekyo akikuliddemu ebbanga lyonna naye ate tulinayo Mukama Katonda oyo addira emitima egiringa ejjinja n'agigonza n'agifuula ennyama yasobola okumenyamenya bw'ati ne baba bakutenda kubeera nga kiwagi n'obwobeera nga ggwe mulwanyi ow'okukyalo nga buli omu akutya omukono gwa Mukama nga gwakukotteko okkakkana n'ogonda ne gukufukamiza so kati sisita bw'oba ng'owulira nga omusajja oyo mu butuufu akumazeeko emirembe kyengenda okukusaba kimu omanye amannya ga bboosi wo si bwe kiri amannya ago fukamiranga ku makya osabe omugambe Mukama ndeeta omusajja ono Mukama wange ye gundi omanye essaala mukwate ekintu kino essaala erimu amannya essaala ng'osabira ku kifaananyi ky'omuntu essaala ng'otaddemu ebyawandiikibwa ebintu ebyo bikola nnyo bayiga we nammwe abatandika okutambula ng'okyali wano Uganda ng'ogenda ku kyeyo gendayo n'ekifaananyi eky'abaana b'otambula nakyo nikese osaba essaala direct ng'osabira ku kifaananyi ekyo n'osabira abaana bo naye essaala n'oba tolina kifaananyi ekola era etuuka gy'eba egenda lwakuba nti kano kansuso nti kino kikola nnyo omusabize bw'aba ng'agenda okukuloga bamusaba ekifaananyi ky'olowooza lwaki tebasobola kusindika ddogo ne lituuka gy'oli nga tebatutte ekifaananyi kyo kitegeeza bw'aba ng'atutte ekifaananyi ky'omusaba ate kikola nnyo kyanguwa okitegedde kati n'ewa Katonda osobola okukwata ekifaananyi ekyo n'osabirako noga Mukama abaana bange babano mbaleese n'oyogera amannya gaabwe n'obasabira essaala biki by'obaagaliza kati Mukama wo tojja kufuna kifaananyi kye era tokuba bboosi w'ekifaananyi naye bw'oba olina amannya ga bboosi wo amannya gamala saba essaala ng'otaddemu amannya nze nasaba essaala nga ntaddemu amannya ga Mukama wange oba eyali Mukama wange nga ndisiivinze first salary wange kubanga tebyali byangu okulisiivinga first salary nagezaako awo okubanja naye nga n'ensonga lwaki nali mmanja nali njagala bboosi wange amanye nti mmanyi olunaku lwe nnina okufunirako salary wange ekyo kikulu nnyo Mukama we alina okukimanya nti omanyi ddeeti zo z'olina okufunirako omusaala yinza ati kale emyezi egiddako ne we ziba zigireyinzeemu naye ng'akimanya ali shuwa nti omanyi ddeeti z'olina okufunirako omusaala so nze ekyammanjisa first salary mu mwaka ogwa 2021 nga njagala bboosi wange amanye nti mmanyi ddi lwe nnina okufuna omusaala gwange bwe nabaja waliwo ebyaliwo awo bye sijja okugendamu into details naye mwalimu okusika omuguwa to the extent datuuka n'omugamba take me back to the office nangamba Magi kati bwe namusindika eyo message ku WhatsApp nga nno ndi wa mwezi ogwo ebintu ng'omuwala bw'ona omusobola olina kumulaga nti yes tojja kwegeziwaza nnyo nti ate ng'oli mugezi nnyo kubanga wadde oli mugezi olinawo okoma okwegeziwanyizaako ku Mukamaawo naye olina okubeera sharp ng'era ogamba Mukamaawo okusinziira ku ekyo ekyokwatako ggwe nga ggwe kati olina obanja omusaala gwe so namuteerako message ku WhatsApp oluvannyuma lw'okubanja nasooka ne mmanja bwe namala okubanja alina bye yaŋŋamba awo fifty oluwalabu nze nali sirumanyi ng'ate naye oluzungu talumanyi by then ng'agwamu katini kati n'ayita omunakenya yali akolera nazaala we n'aba ng'amuvuunira nga twogera mu luzungu n'omunakenya then ng'avuna Mukama wange namugamba mugambe alina bye yamugamba awo so ninsirika n'aŋŋamba ngenda kuwa ssente tomorrow ne wayita 1 week nga sinafuna ssente ngera sinaddamu kubanja so second week nga tugituuseeko wakati jjukira olwo nyigira omwezi ogwokubiri tugenda gumalako oba gutuuka wakati yagutuuka wakati nga muwaka message twali tugenze waabwe ku WhatsApp kiri emugamba nzizaayo ku office nga simuwadde reason kati yalaba message kasista ke kaali kamanyi oluzungu so mbanjawo ne bankubye esimu nga Magi jangu eno waggulu ne ŋŋenda nangamba lwaki oyagala okuddayo ku ofiisi
oluzungu nga lutono olulwe kati nga kasisakeko kalumanya oluzungu nkambuuza nensuka ne mbagamba I have no reason but I want to go back to the office ekiramu abo nebaddamu ne bambuuza kati ne bamanya nti nze kwasa n'omunakenya ne bakubira omunakenya essimu omunakenya ne bamumpa ku ssimu ne mugamba you know what Halima ye guno gwe mwezi gwange ogusoose gwe naakakolera mukama wange ono naye bwe kiba nga omwezi ogusoose sisobodde kufuna salale wange mu budde manyi ki gye tugenda mu maaso eyo nti banaaba bansasula nandi openi Halima n'abagamba mugamba no enkama yabadde tennaba kufuluma y'ensonga lwaki nti twaluddewo okusindika ssente ki mukwana yagamba nti enkama ye tennafuluma enkama nga baagifuna omwezi kuba nze nali nga ntuuseeyo ndoza wayita like oba 1 week ne ngenda ku medical ne bandamu ne bankebera buto medical nedda nga ndiyise gomanyi mukama wo bwasanyuka nga medical ezze nga buli kimu oli kiriya bambi basanyuka naye wali akatima kaba kamukuba ssente ze zaakutaddemu enkeera yakeera ku maliiri n'agenda n'ansindikira ssente naye what I did bwe yajja n'ampa receipt nafukamira ku maviivi ne mugamba mukama olugendo lwange lwonna olumanyi ne mugamba okunfunira omulimu guno gwe wagunfunira n'ompa n'amannya ga mukama wange n'ompa instructions biki bye nnina okukola nga ntuuseewo wano ne mugamba n'okuba ndi omusaala taata guno gwe gusoose era gwe gusembayo ne mugamba sigenda kuddamu kubanja ssente naye okuva n'olwaleero gw'oba otandika okubanja ssente zange ne mugamba amanya ga mukama wange ge gano nga bwe wagampa mu kwolesebwa era ge mannya geego wallaahi njogera nga ntya Katonda mukama wange taddamu kumubanjako n'omulundi n'ogu naye omukyala emirembe gyamuggwangako nga tannansasula omwezi ne gugwako ne guyitamu ennaku nga tannansasula bambi ng'emirembe gimuggwako nentuka nga nenkwatibwa n'ekisa nga gimuggwako najja n'akwata nake akatuteeka pozi ku akawunti ye ya banka oba ne mugamba yesu kwegamba nga atya n'akubuuza akuzeemu amaanyi omanye nti bagenda kuteerako ssente ng'emirembe giggwa ku mukazi wallaahi nga n'okuntuma atya okumpita ntume nga antya so mukama ye yakikola so kati ne sisita ono lwaki mbazizzayo eno sisita ono mukama wo bw'aba nga kituufu ddala akumazeeko emirembe akomplaininga nnyo gw'omanyi by'otayagala ku mukama wo naawe omulala ali wano alaba vidiyo eno gw'omanyi by'otayagala ku mukama wo waliyo Katonda atamanyi mukama wo bukambwe waliyo Katonda atamanyi mumwa gwa boosi ogwalina nti ayomba buli ssaawa waliyo Katonda atamanyi mutima gwa boosi wo atayagala kusasula ng'agukwatako bukwasibwati just yeetaaga kimu omugambe taata wano kati kwata amanya sabira boosi wo omugambe mukama boosi ono akomplaininga nnyo kino nakino nakino naye mukama ansabye nzizewo gwasobola munkwatireko atereere nsobole okukola emirimu gyange nga tantaddeeko maaso muzibe omumwa bw'aba yombayomba nnyo mugambe mukama muzibe omumwa aleme kuddamu kunvuma kuyomba banange mukama asobola byonna nemmwe babulire oba wali obaddeko n'ekintu eky'omuwendo naye ng'okizannyisa tuyina Katonda naye tumuzannyisa alright abalungi ate kankome wano eno obadde balabe balungi okuva gitwatandikidde mpaka wano ku nkomerero ya vidiyo yaffe amanya nsigadde nga nze Magi omuweerezaawo teweerabira ku subscribinga ku likinga ku commentinga n'okusharinga mbaagala nnyo naye mukama waffe Yesu Kristo yasinga okubaagala